Weasel Manizo finally yeetondedde omugagga Juliet Zawedde akatambi ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo era nga ne Dr. Jose Chameleone essaawa yonna akomezebwawo mu ggwanga Uganda byonna ogenda kuba ng'obifuna mu maaso. Zoona Ben finally ekyapa kye kimuddiziddwa Haji Kamoga ensonga ate naye azitereezezza bukwakku era nga ne Nambwayo naye bamuwadde ekyapa ekirala byonna ogenda kuba ng'obifuna wano. Zari ne Shakibu essaawa zonna baaliyawukana oluvannyuma lwa Shakibu okulabikira mu katambi ng'ali n'ekaana kawala akato ka baby girl wamma ng'ensonga z'omukwano nga bazikutte ekikwakku. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kansuubire nti muli bulungi bwa mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpe like era neesaba ggwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suviya News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Suviya News Extra. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka, oyagala kufuna butuuze bweru, bizinesi nga tezitambula bulungi, oli Uganda oba oli weeru naye nga gwe mukwano gy'osaba emirimu tebakuwa mukubireko, agenda kuba ng'ate akusomera edduwa era nga tulina ne bannaffe aba BF Suma nabo nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko. Munange sigenda kulwisa nkutandise butereevu ku luno omwavu taawase apaana babagaanye ne bannange. Sooka weerabireko akatambi kano ate nsobole okwongerayo nze n'agaleero. Bannange maama gamba abaana tebafumbirwa ng'obusajja obwavu buli bujooga bumanyira. Fumbirwa ku musajja alabye ku ssente nga ne bwe yeeyongera okufuna ennyingi tagenda kuwagganyala ng'akako kaakatandikiriza okubojja. Bwe tweyongerayo ne Zambali Brasi Omukasa ono nno baamuganye okuddamu okukola ku NBS TV okutuusa nga ebyokulonda biwedde. Okulonda kugwa kumeka si 2026 ekyegeeza agenda kumalayo n'ebbanga nga takola. Kati simanyi ebyokulonda bye binaggwera ekifo kigenda kuba kikyaliwo anaaba akyalina omulimu. Kino nno kyaddiridde oluvannyuma lw'okweyunga ku laale ey'Ekawempe n'avaayo n'ayogera ebigambo ebingi ate nga yo NBS TV ayagala kulaga sayidi oba oli wa NRM oba oli wa Nuupu gwe kikubeere ku mutima gu naye nga tozze kukiraga mu bantu mbubuzibu kwe bwavudde munnange ne bamugoba ate ku NBS TV. Munnange bwe tweyongerayo n'omuteresi w'ebyama gwe ng'olina ekyama kyo kikuluma genda okiwe MC Cards olengera atereka ebya Bobi Wine okumala emyaka 10. Munnange naali eno alya ku bulamu. Omanyi omuntu atereka ebyama ndowooza bigera ekiseera ne bizitowamuko kati ng'alina kugamba okufuna engeri gy'alifreshingamu ndowooza ne biwewuka nga w'omulaba awo abaddeko n'ebimamaawe ebyeru wali wonna tolina ky'omugamba naye nga munnange ssebo oba nnyabo toddeeyo n'omenyeka n'ebyama nga MC Cards akyaliwo lwakuba olina okuba omwegendereza okulaba nga tomunyiiza. Buli w'omunyiiza ajja kukangamu ngenda kwogera ebyama ngenda kuvaayo mbiwulira abantu so olina okuba ng'omukwatanga kaleera ka mwana. Munnange bwe tweyongerayo ne Shakibu olunaku lw'ejjo kano akatambi katambudde nnyo. Shakibu ng'alina akaana akato akaana kali bulala ne bannange abawala b'ennaku zonna mmwe nno muli bulala akawala kabadde kabula kwekwatira Shakibu naye Shakibu abadde alaga biringanga ebyekikake kyemmanyi oba Shakibu abadde yategedde nti waliwo omuntu amukwata ka vidiyo kwe kulaga ye ng'alinganga atabiriiko naye ng'akaana kawala we kamukwata emikono we kamukwatirira mu lubuto we kakola ki bannange abaana b'obuwala kiki ennyo. Kati nno Zari naye nno ssaawa zonna atubuulidde nga bw'agenda otuleetera omuhazibandi omupya era mbuye ne Shakibu biyinza okukoma wano ne mukazi wate oli mu kisiibo sooka olinde obudde bw'ekisiibo buggweko olyoka otandikira awo. Kamen will leave you in a desert with no water mukamanyi keeko byange ne Shakibu tewali kye mutamanyi musajja omubeererawo n'omukolera buli kimu nakeera ku makya n'akulaga amazzi. Kasaawa tulaze mukazi waffe omupya oba mukyala waffe omupya naye bwe mulaba nga mbaleetedde mulamu wamme omulala mubyogera mpola temunnenya. Essaawa zakusiibulukuka South Africa kansooke nsiibulukuke soma edduwa eno ne ssenyiga nnemeddeko bannaye ku nsi kuno ye kikikyo eddiini etugamba alhamdulillah etugamba alhamdulillah kiruma of course kiruma but
sometimes all the children maybe aligner chantasa or aligner chantekera maso or like you know didn't you sina matena kuzengeri jenjiri mwenyo you start learning to accept things, so it's alhamdulillah mwana wa Hasani so learning kenfune kuchokulya kubange sawa yeyo bwatyo munnange mukazi watuzali gaakaaba gaakumba bakuteekako nno munnaye mujja omulala nga si mwana muto naye kaana kato kanyirira kayina figa ne Shakibu ono omwana asoma kugamba nawe oli mulya buto naye nga bambi ezaali kiyinza okugamba mukazi watuguma osooka omaliriza ekisiibo kyo bwe kinaggwa then oli wadde bwe tulaga omwami gwe watusuubizisa okutulaga kubanga yatugambye nti bbanga lya mwenge liggwa na mwenge naye agenda kutulaga omuhazibandi wano awo nno we tuli munnange bwe tweyongerayo ewa Dr. Jose Chameleone wamu ne Weasel olunaku lw'ejjo obuvidiyo bwasibye butambula nga Weasel yayisizaamu mukama waabwe Juliet Zawedde eggaali era n'amugamba nti ye amuzze ewaka e Uganda ebye yabikooye nti ne Palaso naye agende ajjanjabe omulwadde munnange olunaku olwaleero amaze ne yeetonda omanyi munnange omugagga obeera olina okumwetondera kuba yabeera avaako amasannyalaze okitegedde ekintu ekyo genda kubanga mbatuusako wano nakatambi musajja wato nga yeetonda naye mama kyonna ekikulimu ezo era ntwala okwetonda kwange sabadde mu mbeera ntuufu weekend bikiyabadde mpanvu mama Juliwa n'amaaso nva sigala ndi ate njagala okweyanza bambi okulabirira omulwadde sisaali kusasudde lweta ate nanjogera ebigambo ebyenkana bwe bityo era nsuubira mwami wange asobola okwesonyiwa ebintu bigende mu maaso kuba sisita wange mama wange ate tukyali omu kwagala nnyo mami nsaba kwisonyiwa Oh. Not a white. I'm sorry. I don't know what to say. bw'atyo Weasel Manizo bw'avuddeyo ne yeetondera omukyala Juliet Zawedde gwe yavumye ebigambo ebiyitirivu ennyina n'amugamba nzize waka mukyala wange bagenda kumubba naye birimu n'omukono kubanga yagambye mukyala wange yeetaaga kamotoka just kaaluka nosuluka yagambye kaaluka agaluka birimu n'omukono ayinza okuba nga yanyiiza engeri gy'alaba nga buli kadde Juliet Zawedde ne Dr. Jose Chameleone ng'abeera bagenda out okushoppinga ebintu eby'ebbeeyi naye era nga mu kiseera kye kimu Dr. Jose Chameleone avuddeyo n'atutegeeza nga essaawa zonna bw'agenda okukomezebwawo e Uganda era yeebazizza gavumenti y'e Uganda kwota nze siina kye mbeetaagako nze nga Zawedde Juliet buli kimu nkiyina. I work for the federal government and state. I own about 50 transportation cars. My company makes over 20 million a year. We mana kuagala nenkuyamba ng'omuntu and I sponsored you, it was out of love and kindness. Naye wokola ebikolobero in the public, abantu ne banvuma because of you, that's a no-no. I'm a married woman with children. I respect myself. Abaana bange bayinza okuba tebategeera Luganda oba tebalwogera, but someday they might get to understand what people are saying. Ebintu byebanteekawo ku social media tebirivaako bisigalako. Muwulira mundeke, simanyi kuyomba, simanyi kukola ntalo. I'm just an innocent soul who is down to earth. Temunkabya maziga because you're making my life miserable. Enough is enough. Please, enough is enough. Take me out of your kiddish, stupid battles. Mwali temumanyi, I lived a good life.
ne munteka ku social media yambo no yambo oli kati nfuse mediocre. That's not what I signed up for. Abantu abatusanga mu America 25 years ago tulibadde wano azza disorganizing ekyalo kyonna mbikoye. Kale I'm not going to retaliate. Nze sigula abantu kola chaos to making peace. Tuli banna Uganda tulina ennaku twagala okuyambagana. Waliwo abaana batalina school fees, waliwo abatalina mmere. Neffe tugezaako okuyamba and you put us down. Mulowooza tuwulira tutya? Abana Uganda tulemye okukulaakulana because we don't appreciate anybody. Simanyi kuyomba. Bw'oba bajja mu America nga tobalina kyoliko ng'onoonya kubeera wanabbi ogenda ku Uganda kweragalaga ebyo bye mwagala ebyonoonese oluvaawo tubonaabona Uganda is bleeding. You make it bleed because of your freaking manners. Excuse my language. I'm upset. Very upset. And people blowing up my phone. Oh, Bichi, Wakozechi, what's happening? What's happening? Because they're concerned. Please, let's install love. I love you, and I always love you. Bagalanyo, thank you for taking the time to listen to me. Bw'atyo omukyala Juliet Zawedde naye yavudde mu mbeera n'ayogera ebigambo ebiyitirivu. Ndowooza abadde agamba abantu mbayamba okuva ku buli kimu mbatutte out mbatutte mu malls ebbeeyi ne bashoppinga naye era maama bansasudde kunvuma izo yamugambye ekigambo neyanziza nnyo naye olinga ki bannange byebyo omugaga si muntu naye anyiiga. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo ne Ssuuna Ben ono nno olunaku olw'ejjo yafunye akamwenyumwenyu ku matama oluvannyuma lwa Hajji Kamoga eyali yakumpanya ekyapa kye nga kiteekako abantu babiri ye n'ennambwayo munnange ate okutula mu nsonga ne ziggwa bulungi ne bamuddiza ekyapa kye. Sebeera wadde byawedde neera nnambwayo stiiru basigadde bamuyita Kayiringo n'ennambwayo ye tannakyusaamu era akyamuyita taata papa tamuyitangako yadde Ssuuna Ben. Kati nno kino nno kidiridde okugamba abantu nti maama wa Ssuuna Ben bw'ate oludda kaafe era bongedde okakasa nti kyaka munnange ali mu ggulu butereevu okusinziira Ssuuna Ben ebigambo bye yayogera mu kuzika kubanga yagamba maama nkimanyi ogenze oli wa Katonda naye nga tunaba kunywa akacaayi akasooka sooka okole ku Kamoganaani n'ennambwayo banzirize ekyapa kyange petwalowooza ba Ssuuna Ben ate olowooza n'omwezi gwaweze ekinene nnyo ziringa weeks 2 maama wa Ssuuna Ben ng'afudde era Ssuuna Ben ekyapa kye kyamuddiziddwa naye ekirungi ekiriwo Hajji Kamoga Nambwayo bambi tamulekeredde bw'atyo naye amukwasizza ekyapa Nambwayo kalina ya Ssuuna Ben agivuddemu naye naye era taviiriddemu awo afunye ekyapa kye bugamba alina wagenda okutuula nani n'omwana we papa ngenda kubanga katambi nga batuusaako maaso awo era mu kiseera kye kimukamba sibulire wano mukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala gwe nayagala Subi News Extra. Bye bye. Amanya Josephat Sseggya president w'olugambo ku ddyo bamuyita Ssuuna Ben wana nonde ebinyanyanyanya bannange ono yoyo yenyirinyigo mumanyi Mary Nambwayo Hajji Kamoga naye waali kubali waliwo Hajji Keti nga bwe mumanyi ebintu bino biwedde era okakasa nti biwedde emboozi ndigera giraba ku lugambo enkya ne bugataliko newalana naye Ssuuna sooka oyogereko abantu bano. Ssuuna Ben mukwano gyange mbeebaza olunaku lwayafaayo nnyo okubeera nti nno tutudde wamu ffenna ekibadde tekisandikasandika bibadde ebigambo by'amaanyi mafumu nga mangi nnyo nga buli omu ali wuwe yasirikidde
haji ng'ali ayimirira mu nsonda eyi n'asirika n'alaba bulabi n'enyimirira eyi nange n'entondo walira eyo n'oli naye nadde buli omu nga jakoolera mukama biwedde bitya wabula mukusamale mu bufunze twebaza Haji Kabumaketi azze n'ayimirirawo ng'empagi n'atusikanga mu magineti fena entwegatta ensonga lwaki tuli wano olunaku olwaleero soka zino ziwedde bulungi nnyo Haji Kamoga ensonga zitawuluza bulungi kiwedde kikyakusaidiyo akutte ekyapa kya Suna Beni n'akimuwa nga kiri mu mannya ge ne bw'okomaawo ekinaba n'abiraba enkya nambwayo banna gwe ki essanyu ndaba likungubiki ki okay ono ebyo tunabiraba Haji Sure. Kana abantu bagala nnyo okukamanya mukulu sembeze eno kamera mulabe bulungi omukulu ono kano kabagambe wamma kayiringo wali ogamba nambwa nze wali ogamba yekekaki kugambe kinze sebuya ekigambo ekirakyali ki ono lukanyala ekyo ki akyali mu luyimba lwa Gerald Kiweewa naye nja kukubira Kiweewa mubuuze wali otegeeza ati nebwe oli wa myaka emeka ebigambo ebikadde ebyo by'oleeta anti mpuliriza nyo ennyimba z'akadongo kamu ennyimba zange gwe bakuyita akayirungu walowooza nga bomu kyalinga bomu era nga bweweebuuza ensonga y'omwana yo eryetya maama yagaba omwana wa taata mwana wo gambye agaba omwana lwaki tubuuzizza mwana wo owadde option esooka tugende n'ekigambo ebisigadde byonna